Banange baswite mwebale kusiiba. Mwebale kusiiba. Assalamu alaikum. Nayenga. Liso lyo limyuse kubanga zino zi late night flights zino. Aha, banange. Bajita haso. Time check Uganda zili sawa mmeka mwenda endakika na munya. Lumaze okulya it. The day started with a surprise. After the surprise, netuli ekimere kya Idi, olumaze ekimere kya Idi airport wetuli naye nga mikwano. Mwebale nnyo kuliko ekisiibo naye nga mugamba ki? Manyi mwebuuza what is the next destination? Mubeereko bubwezi. I'll keep you posted. Muli mutulo mwebase dda. Mwebase dda. Naye nga next destination ngenda kyama KATTI. Twagenda kyama KATTI. Muntu bw'avaawo agendeko Italy awo Bologna yes. Yeah, bagipronouncing nga Bologna. Lwakuba woba okiwandiika spelling ebanga Bologana. Banaye munansonyiwa ennimi si zaffe. Nabo osobola omugamba okwogera Kampala n'atamwogera bulungi. So awo bwe wati awo katulabe. So Paris katulabe, Sweden, German, we walala Spain, Norway. Ate nga nammwe abaabuukinga dates zammwe za surprise just no temweralikyo manyi okundabanga nga ntambudde neshifa nabuukinga date bweti bambi mumanye nti nno bwebikwasa shifa bibeera kiriya nnyo naye nga mbaagala nnyo. I just love you so much. Of course, era tugenda ku hustle, it's business and nebirala. Osagala bakiyita nsumulula osuna. Sagala okitegedde bagamba nsumulula osuna. Sagala nnyo kusaba okulula pa. So gwe just beerako following Shifa naddala ku YouTube bw'oba oyagala omanya details. Ati munnange ne mu Europe abaagalwa bakola ki? Gye bali abaagalwa babaayo. So mbaagala nnyo. Mulinde.